nate kiki? Okay. Good morning, mukulu Senkubuge mwasuze mutya n'abawulabi baffe mwenna mwebale kuba nti mukeeredde Salt TV. Ndi mu kibuga Mbale okuggyako olunaku olwajjo natambulidde mu bitundu eby'e Sironko eyo era nga twabadde n'omukyala Honorable MP atwala ekitundu kino ekya Sironko District akiikirira abakyala ng'agezaako okulambula amasomero embeera gye galimu, naye embeera eri mu masomero gano teyeeyagaza nnyo era amasomero agasinga ge twasinze okutambulamu gali mu mbeera etali nnungi. Essomero eryasingidde ddala okuba mu mbeera etali ddungi nnyo ly'ery'e Bunagami Primary School. Bunagami Primary School lisangibwa mu Town Council y'e Butandiga era nga mu Sironko District, naye bw'otuukawo abaana balinaako ku bibiina omusanvu balina okubeera nabyo ebiri permanent, balinaako ebibiina 3 byokka. Ebibiina byo abaana basomera mu bizimbe bya ttaka era nga ebimu babigabana ne bannaabwe P4 ne P3 ne baba nga basomera almost mu holo y'emu, ng'omusomesa baba asomesa eri naawe abeeno muba muwuliziganya. So ekino ne kyamuleetedde ennyinke n'asaba gavumenti esobole okuba nti evaayo okulabika nga eyambako ku masomero gano. N'ekirala ekyennaku nti ku masomero gano gonna ge twasinze otambulamu nti tekuli staff quarters, ng'abasomesa batambula kilometers ezisukka mu 15 buli lunaku okugenda n'okudda okulabika nti basobola okujja ne basomesa. Era kino kijjawo nti olw'ensozi empitirivu ennyo, kizibu nnyo n'okusanga taxi oba boda okubaleeta, ate bwe kituuka mu season ey'enkuba yo bafunira ddala obuzibu nti baba tebasobola kuba nti bagumiikiriza. Abamu bayosa n'okwosa olw'okuba nti amakubo gaba goonoonese nga tebasobola kulabika nti bajja. Ye otwayogeddeko ne Kaw atwala district eno yagambye nti gavumenti yakabawaayooko ssente ezikola ebibiina nga 10 byokka, naye nga mu omugatte beetaaga ebibiina nga 300 okulabika nti bagattagatta ku mbeera y'ebibiina eri mu disitulikiti eno eyeetaagisibwa. Era ebyensoma naddala mu nsozi eyo byo bikyali wansi nnyo nga tebinaba kuba nti bitereera. Katulabe ku mbeera y'amasomero gano oluvannyuma tuwulize ne Honorable ono Nambozo Florence ng'ayogera ku mbeera eriyo mu masomero gano ge yalambudde, ng'agezaako okugaba ebitabo mu baana abato naddala aba P1 n'aba P7 kuba n'abazadde basindika abaana ku masomero naye tebabawa wadde kalaamu oba ekitabo. So n'olwekyo ekyo nakyo ne kiba nga kifuuse kizibu kirala nnyo eri abaana abasoma n'ebyenjigiriza okutwaliza wamu mu disitulikiti eno. Sajja bokka. Mu biti basomera mu bibiina bya ttaka, enkuba bw'ejja oba basiibula mangu, obudde bwe bukyuka babasiibula mangu basobole okugenda eka kubanga tebalina we bagenda kubeera. Enkuba bw'etonya babeera ng'abali ebweru. Bwe ntunuuliddeko ku buyumba obweyambibwamu, abasomesa kumpi bagenda wamu n'abaana, naye nga n'abaana nabo wagenda nawo wangeri. Bw'obuuza ku district bagamba obusente obujja butono. Wetukubira gavumenti omulanga nti mutuyambeko bannange, ffe ab'omu nsozi twetaaga akasente kongerweko okusingako abalala. Ewaffe mu nsozi wajjayo enjatika mu ttaka lyaffe enkuba bw'etonnya. Kati mutuyambe, abaana baffe tebalina we beeyambira, abaana baffe beetaaga environment esingako awo kubanga baagala okusoma. Okay, mukulu Senkubuge y'embeera y'essomero, amasomero agamu agali mu disitulikiti eno ey'e Sironko, naye emboozi eno tujja kuba nga tugikutuusaako ku ssaawa omunnyo live n'okumunyu ku 3 gonna tujja kuba nga tubikutuusaako nga bwe byabadde n'engeri amasomero gano gye galimu ne solution abakaawo gye basazeewo kuba nti bayambibwa. Bwebyo kankuddiza omuzindalo mukulu Senkubuge ne Jennifer.